Entalo ezibalukawo mawanga ag'enjawulo ziviirako abantu bangi okwabulira ebitundu byabwe nga banoonya obuddamu awalala. Era embeera eno bw'ebeerawo n'abaana bangi bakosebwa bya nsusso era bangi batattaganyizibwa mu misomo gyabwe. Uganda y'emu ku nsi ezisinga okusenza abanoonyi b'obubuddamu nga kino kye kyawaliriza ekitongole ky'obwannakyewa ki War Child Canada okukola enteekateeka ey'okufunza ebisomesebwa abayizi ku mutendera gwa siniya ogwa wansi O level okuva ku myaka 4 okudda ku myaka 2. 8 ku buli 10 babadde bayita bulungi nnyo nga bamaze emyaka 2 gyokka nga bayita bulungi nnyo ebigezo ebya senior 4 ne bagenda mu senior ey'okutaano. Albert Simunyu ow'ekitongole ki War Child Canada wano mu Uganda agamba nti enteekateeka eno yateekebwamu abaana abasoba mu 7 okusobola okugigezesa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala ebyo ebibeeramu abanoonyi b'obubuddamu okusobola okulaba engeri y'okugitambuzaamu. District 9 ku district 13 ezirimu abanoonyi b'obubuddamu eyo gye twasookera enteekateeka eno ziri mu West Nile, mu Northern Uganda ne South Western Uganda nga Kikuube, nga Kyaka ne Isingiro district. Abamu ku baana abaganyuddwa mu nteekateeka eno nga bava mu mawanga ag'enjawulo okuli Burundi, Democratic Republic of Congo ne South Sudan bagamba nti olugendo lwabwe lwali lukomye mu byenjigiriza naye enteekateeka eno ebayambye okuddamu essuubi. I'm proud of them and I promise not to disappoint them because I've already seen my future. I have really known that I'm going to be someone better. I dropped out way back in P7. Yeah, then I joined, I spent some couple of days without going to school. Then I joined and I started in 2024. I was in S3 by then. I finished my AP educated me till I was done with S4. Era enteekateeka eno yagattibwamu n'abaana ab'omu bitundu ebirimu ababundabunda naye nga bawanduka mu masomero olw'ensonga ez'enjawulo nga we twogerera abamu kati basobodde okutuula siniya ey'okuna. Mu nteekateeka eno kaakati tulina abaana 705 abamaze okuganyulwa mu nteekateeka eno era ku abo 705 abaana 2,000 baamala dda okutuula ebibuuzo byabwe ebya O level ebya senior 4. Kati wano we basabidde gavumenti enteekateeka eno esaasaanyizibwe eggwanga lyonna. Esaasaanyizibwe esobole okuyamba abaana baffe abavubuka baffe bannayuganda abeetaaga okuddayo okusoma basobole okusoma bafune certificate yaabwe esookerwako eya senior 4. Ate ye Mondo Kyateeka kamisona avunaanyizibwa ku bavubuka n'abaana mu minisitule y'ekikula ky'abantu asoomoozezza bannayuganda abazaala abaana nga tebeetegese nti bano be baviiriddeko eggwanga okuzitoowererwa mu byenjigiriza. Colleagues, until we learn to produce when we must, the challenges in the education sector will continue. The challenges in feeding our children will continue. If Bill Clinton, former president of the United States of America, has 1 child, and Barack Obama has 2, and God himself produced only 1 child, Jesus Christ, who are you to produce the party? Enteekateeka eno senga etongozebwa n'ebunyisibwa kyakuyambako okukendeeza ku bbanga abayizi lye bamala nga basoma ku mutendera ogusooka ogwa siniya okuva ku myaka 4 okudda ku myaka 2 era nga kijja kukendeeza ku butitimbe bw'ensimbi abazadde ze basaasaanya mu kuweerera abaana. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. Africa.